kojja naku zino babonga bubonzi we wale tunatukujaako eno kansala bulijjo obeera naye yanti sigala nti eno kansala uyo bulijjo obeera naye tomuko ogamba otya kojja akabanga akabuliriro kale kafe tukakubuuze ogamba otya kojja nze sina kye ngamba nga lwaki tolina kyogamba kinga osiriikiridde njagala ku mugalaji eyo weyongereko okuwani bali tubeera nnyo oba sina busobozi era mali ndikwano bannange oli munywanyi okwatata midda yati yadampisa okupa singi 10 yakoze atya abadde ampisa okumpa singi 10 naye ate wuyo agenda ani bakukola kule meeya si oli gwe twali naye meeya sooka ojja otubuuzeeko meeya ate okoze otya sooka ojje naffe tuli balwadde jangu meeya sooka ojje ogamba otya kojja nga meeya wajja meeya dawisa okuwayo 10 ate omusaza atamidde abagenyi be baliwa ku mutwe alinako abagenyi ku mutwe naye ng'obulamu buli butya akaseera kadde kagendedde nga totulabako nga naffe tetukula abantu gamba kojja oba ali ku kinga enkuba etonnya kwakwano mwalimu n'obuzibuzibu munywanyi wange yafiirwa omulenzi waffe kansala ngamba nti tugerayo kewe napa ku kyokulya nendyako ne kati omuzi yamugendako era luli yampisanga nti bakuyita bali bakwagalana weteeketeeke konzo nti kejiwe saabalabi sinakikola kati embalezi kwano banywanyi bange nga bankwatyakwatyako banywanyi bakwatyakwatire muki bagulire ku byokunywa ngenda mu galaji wagenda mu galaji obadde osuubira gendayo ddi sikusuubira genda kulwakutaano nono oyogera galaji kati waliwo ng'ono yaba takulaba nko oyogera galaji tamanyi obeera otegeeza ati taso kyeki waliwo abantu abataasoma ekitongole oba ekibiina ekigabirira abalwadde basiriimu obuya abalwadde basiriimu eddagala tugende wali nga wobadde ogenda tunyumizeeyo kawo mpolampola bane tulina ekkojja tuzze okukyalira kkojja akaseera kabadde kagenderedde bukyanga twakoma kubanga tumukyalirako tugenda kwogerako nekkojja atubuli ate biri bitatu tumusanze waka tumusanze azzeeko eno mu banywanyi be eri ewange gyensuubira wano olikiriya enjo tufunako wano tuula wano kojja leka nze ntuleko wano eno wenti wano oba tolina musemberera nnyo musanjiwo muba mwagala kwomu ogamba otya muzeeyi kaze tumala obuuza ku nyina abala tujja babuuzaako wano abantu we bali kati awulikiriya nnyo ya bannaye abadde atya katuleko ko kale kati awo katini nnyo tulekawo kati nnyo tunyumyemuko ne kojja kuba ekifaananyi ndaba gwasinga okyagala olabika omuganda nkuba ekifaananyi asobole otunuzaayo olabika mu kifaananyi ateesa yasinga okwagala olabika mu kifaananyi kati awo walungi enjo olwadde ali wano lyakamereke atuula wano walungi kojja tuula wano weewati wano enjogezaako kunoonya layiti olabe nti eno yebeera background yo ojja bbo tulaba wali badde odda wano weewati muwanyisiganye ndigayita wansi tulina wano enjo bana ekyatukola kyoga naawe era totulaba olina okuyiga okubala ebintu jesu nakuba layiti gyebeera eva ogamba otya kojja mukwano obadde akabanga akabuliridde waliwo omuwala we bamuyita Olivia Modo atubuuza kojja bannaaye kojja twagezako okujja eno naye ng'enkuba kyebaddeyo kola nererekedde neetonya ntugamba atulemereko tulabe nga tusobola okutuuka olwejjo munywanyi wange yaŋŋaye nti bagenda bajja kujja naye enkuba tumanyi bayinza olulimi lw'enkuba yange mutasobola obulamu bwobutambuza otya ennaku zino wangi tobadde bubi nnyo kubeera kuba mampa ku buyambe nga nekima ku ddagala mbadde ndi bulungi kati nenjaga kudda buzikima ddala
tuline kojja omwana omuziizi oli saidi tuline kojja tugeza kulaba nga tumubuuzaako emboozi ya kojja mbadde nga mugiraba okuva emabega gye twajja twatandika okuba nga tukola emboozi zaffe zino eno tugenda nga tumukwasaganyizaako kojja awangaala n'endwadde ereeta mbadde saweyongereko oko bw'oti emabega so tumalirize kojja wano bulungi nnyo kojja ebibye tabikweka era bujja badde nga atunyonnyola nga atuwa amagezi abavubuka mwekuume and so on weebityo twatukola emboozi ya kojja tukasanga kojja yeekyayi naagala kojja mu bulamu bwansi eno natuka n'okumira eddagala erya overdose ng'ebintu biganye ne mutuyambako tugeza kulaba nga tuzza essuubi lya kojja ne tutambula naye mpolampola naye abadde nga takyatulaba obadde kojja olowooza kimwedde tukyatulaba nga tutukubira kasimu nina nga maiti mubadde amani bamwabula mwafuna mwatu mukasagajjako abaala tubazi ne tukagendaga wajje wali olaga gye twakusanga olaga n'otuukayo mwe mwanasa ne mungaba n'okuntwala gye twakusanga olaga ne tukutuusa sinakutuuka otukubira akasimu gomanyi kyo tuba naffe twafa oba ki nga twali tulowooza gwayi tusooka okufa ffe netukusookayo ne tufago kiyinza osooka kubanja nabali banjanjabako okubbu nga ndi kundi ate bwe bansookayo banja bali bakujanjaba nga balowooza oli bubi gwagenda osooka ni ate bo nemaliza nga nenyimbe netuzaabiza nawo okugyawo obujulizi obwo nebinyimbe nemuzaaliza obuyuzi nemubuvaawo negwe okyaliko ku nsi kwoli omoga nze nkyatima kerenda mbadde nyiikidde oddikwata ekerenda ekenda likuyambye nnyo okulaba ng'obaawo obulamu ne butambula nnyo era wendi ningini ogiraba kuba si bwetu yali era enyonyi yingini yingini onyirira muli neebula kale ndaba ndi muzito fano ni wabamanyidde nakola atya oli musajja ategwa ayega otwala mukazi wange era naye bwalaba nti musajja si mwangu akutambaala sajja akyanyira akyalimu amaanyi yantu balinga kawo ne baza ne bagamba kojja ono singa akeera ku makya n'afunayo omukyalo omupya edduude epya n'awasa ebintu ebyo tebabirowoozaako bwe sinakyagala okyalinzeemu n'amaana owasama oba boleeta be batwala wendi wano tuka kyena kya bugongobavu ate tekimwalinzo ati nzofuna ate ekyomusujja oba yakabootongo ekiwuka kyolina kya bugongobavu twana saali bwenti naye kati nafuna entambula kati so wetyo ogamba ati ate oyinza okufunamu ate yakabootongo ate oyinza ogira ati nengira ati nafuna ate yakabootongo oba eyenzuku nemaliza nga neeteebye kiki ekitegeeza kojja omuntu okubeerawo nawangala n'akawuka kaleeta endwadde ya mukenenya naye naasobola okubeera ogezaako tunyumiraku ebyo kasa kojjamu amalala okutambula nojjamu omutima gwoba wagala okutta tya aba nafuna okuwagala okutta kuti oyinza nafuna none naye kamusiige wafuna obulwadde naye kamusiige oba ono njagala mwagalika omukazi we neyabufuna enganzi kati ng'olinamu omutima ogutaagaliza waliwo abeerawo nagaa ndi musajja n'oli musajja kati kanjagale mukazi we mumuwe naye amuwe ate bwegatulyawo katambula nti naye oba ojjemu ogwo omutima nezo embeera omalira ate bulogenda kyetuyita CD4 eyo kyamu musaayi CD4 yebeera etya kale bakebera obulwadde nga gye buyimiriddemu buli ku ayi oba lo high pressure oba oli ku negative tamino oba positive tamino gezaako tunyonnyola byebiti ebyo omuntu alina baatya negative positive ali obubi abeera atya biri bitya anti njonga butagaliza kati gwe noga ntya jana gundi musiga toga nti ojo osige kati nga oba kati ngoli ate nga niye yekonako gyendi olwo ogatte ebintu ndi ebiri ebikondo ne bigatta positive ne negative nofuna enzuku naki n'obulwadde obwa siriimu niba abika ebingi takola ki tabojjerera ogenda okumaliriza ate mugwa wansi ate ogudde wansi enzuku ekuluma ate eno kabooto ng'akuluma n'ebitunga ebyo ogenda olaba nga ebikuluma nga byeyongedde obungi so bado genda nyumyako naye naye kati sobe tumalirize kojja kati so mumbeera efaanaganako geeyo n'omuntu naaba nga alina kukola ati omuvubuka yenna kati bw'oba nga obadde ng'ejja kusigana nga CD4 yo eba eri ku negative tamino positive tamino kati nga teri mu mbeera mbi nnyo ate niwabongeza ate niwongera mu bwongezi kati kyonna konna kwekuma bwekumi n'obutaagaliza nti kajalize guuni naye mukole bwenti
bakankole bwenti bena kwekuuma n'ogamba nabufuna kanneekume neme kusiiga bala byesonyiwe oba kiba kisoboka n'owasawo omu n'obeera n'omuntu oba ng'olina obusobozi ntya sinza ayimiridde obi mu byenfuna ng'osobola okuba ng'olinawe wejja etandikwa n'okola ki noba nga owasa ne kati nze gwe nalina omukazi nensise wakukola omukono gwabivaamu guli omukono guli tegukyakolerako ddala guno gwo gwa bizibu bitya bizibu bitya gusanyalala tosobola guyimusa gwoko olina guyimusa naguno nakukwatako naguli akusobola okuyimuka kyekimu n'omugulu sayidi eri omukono n'omugulu sayidi eri esembayo yasanyalala kati okola emirimu kuba kuzibu kale kiba kizibu kati kiba kizibu nzo kwa bana n'emirimu gyange nayiga egy'omutwe nali Plumber n'ebyakayana kasi asobola bikwata so kwa toolbox n'ogiwambira mu muzigo gye nnali n'ebintu nga bankomezaawo eno nga ndi ngenda kufa embeja yali mulwadde nnyo nga bankomyawo eno eka kati bakomyawo mulambo gwabwe basigalayo ebintu kati ye yali abali landlord nakola ki inaabitwala bali bakujja eri okuleeta owaŋŋamba wali muyi wali mu mbeera kyokujja nakuleeta lwaki weyita omulambo nga tera nasoobi abeesibako ne ku kimyu abantu besibako nekimyu nga bamanyi owedde amanyi nti ono agenze ne munange kitibwa kya Mukama ntemya nebaleke wano batusobola bawulira so bwewatuuka eno Katonda naakubikako akasubi ino dda engulu kawuki tumazeeko emirimu tumazeeko emirembe kati obulwadde bwakuluminye noga kirabika bandoga kati ati bo bagenzi bali basoma ate bo kunsinga nga omulimu baguna mu theory nga baguna mu practical basoma nnyo ebyebitabo so gwe ate wagenda nnyo wali mu practical ogwo Plumber ate bo nga bali mu theory kati nga wekituuka bali okukwatako walijjayo payipo gizze n'amazzi galina yita wano gizibukule nga oli kafulu ebyo nga da payipo tanga singa ali mukazi mbudu nga payipo ngenye njikwata amanga tono munyenkivu mu byonna obulwadde kojja mpozi wanyumiza ku obulwadde bwajja butya wangamba bwagenda nga mu nnyumba ogenze kuzibukula toyi ya mu nnyumba bwewasanga mu mukyala wamu ng'ogamba ono naavaawo naye anti byera nagenda kati bulawa kati nojja mweyiza embeera obujja mmalako n'ensi oba n'obudde embeera eddamu nyumizemuko embeera yagamba wabe yabeeranga etya tiwakolanga otya anti kankati nti kakati tugende mu maaso kankati kadi oli yampitanga mukuwa mugagga ngaoyo mugagga agenze bweru bagenze mu Mbaasa kati namwama ntya longose ekinabiro ntiramu payipo sepanda nenjikwata nemutyamu hand washing basin oba telefoni sawa ebintu ebyo kati nga tesibigula muno mu Uganda okulaga nti bya mulembe nnyo bya bbeeyi ng'ogenda gy'obaako mbikima bweru sembeera ng'etambula bwetyo ozaffe eta ne machete ya kojja eddoboozi lino liri wane so kojja oli mu mbeera ki ennaku zino ebiro bino akabanga tumaze nga tetulabagana mu mbeera y'obulamu basiimidde bubi mu bulamu bana mwandisakanyo bandi ku ndiri nimukozi kulya kunywa biki ebintu ng'ebyo so badde tuli bubi nnyo naye embeera yabyakulya kunywa kusula bwebi ate nenkuba ng'egye tonnya otukati awako essaazi no ng'egye watunulamu mwezi gati nibadde asamba ttaka muno mu nnyumba engeri gye wafaanana nga lwaki amazzi gayitawo amazzi gayika waggulu emiti nnyo ate kati oli omwana gwe naye ku nnyumba kati ate bagikwasa ye kitaawe wazi yali ya muganda wange kati oli mwana we n'agimuwa ngera nga bali nga bali bangubi obugobi koli ekikola nga akikozeemu nga tayinza kuŋŋa nti bava mu nnyumba yagiwa baana
najikuwa ajuwa omwana atumwalako n'omukazi era bwe tulina ku nnyumba kale bula buli mwakira bubi ku kyalo nti mpalinga ategeramuuko yali omusajja tamala otambulako ku bwatya wayajanga kuno nga n'empisa omuntu mulamu mu bantu ninaba nga omwana taswana n'omwana nawe nga tekinyuma era nafe nakatira n'essaawa zino tugenda tutuukeko kewakaawo kojja tulumbe kale nze Sonko Muhammad tuli ku mukutu Eriga Wycliffe tuli ku mutu wa Good Talent tuli ne kojja wantugeza kulaba nga tunyumyamukko naye tuzze okumukyalirako kabadde kawanga akaweerawerako kamalirizeeko wano tunyumye waliwo akabanga kabadde kaweerawerako ketubadde tuludde okubanga ate tujja okulabako kojja ono but finally paka tugambye katuzije tubuze ku kojja betonyera ddala wano mu Uganda mwatali mu ggwanga lya Uganda era amazzi mangi tuba tujagala nate olwetuka n'entonya nyingi nyata abalima tano ku bati nga bajeevuma n'abakwiba buloka n'abantu abalala bakozi ba ssente endala so tugenda kubanga twongera okubanga tunyumyamuko ne kojja mpola tulabe paka embozi yaffe je naggwera ate olunaku olwaleero nyongera okujukiza ntukola airport pickup sobo koma wano mu Uganda you can contact us ku namba y'essimu 0706794729 bonawo nkwasaganyiriza ku namba eyo nze mwennyini nja kujja ku kisaawe ntembere nga nkukima eri 0706794729 tambula naffe bulotambula naffe obanga donatinze olw'ensonga tulina amafuta getufissa agatuyamba kati okulaba nga tusobola okubanga tutuuka ku muntu wa bulijjo netukola emboozi zifaanaganako nga zino nnaku lwaleero tuli ku kyalo Katente ewa kojja katusoke tweyongereyo nga tulaba kojja tugenda tambula paka ku nnyumba ekyolegeza kulaba nga tuzimba yatuukawa yakomawa mumumanyi bulungi nnyo nze Sonko Muhammad